Yo, this is Rampantilla already. Wewawo kupija kwali omulungi atumbudde kansubiriti oli bulungi wona wosinzidde ngera kuba nga tentandika n'omulungi Caroline Nantongo omugole waffe ate nga mama tusuubira okusinza ku Ibrahim Kasa omukulu amanyiddwa nga Abitex yavuddeyo bw'atyo n'aleeta bwino agamba mbu omugole yakola ki yawasa naye bannange ebigambo bino nga bisuuse Josephine Becky yawasa nono yawasa anyways si bigambo byange bigambo bya mukulu amanyiddwa nga Abitex. Josephine Becky ekikyete kyayawukanye na kya Caroline Nantongo kigambibwa mbu yali dereva we yawasiza dereva we kubanga dereva afuna emitwalo 2-3-4 naye omanyi bbanga libeera bidde Caroline n'omwana ono libadde ddene Caroline Nantongo mu Gold Caroline Nantongo si mukyala mwangu mukyala yimba bulungi naye bamuyita no nonsense ekimusaba badde musaba Caroline Nantongo omusajja bwe yeewasiriza amukwate bulungi amanyi yamuwasizza ekyakalo kikyuka akubikira nabadde mukuziga mpulira bulungi Caroline Nantongo mukyala alabika bulungi ebikemu ayitamu bingi tagezaako okunyooma omusajja olw'okuba yamuteeka mu ssente yateekamu kiteeberezebwa tagezaako okunyooma omusajja kubanga ajja kuba nyooma abajuze Katonda Mukama Katonda yatuwa obuyinza obwo kyovula nga twepanka nga betukola ki tagezaako Caroline Nantongo okujooga omusajja tekamutanda wadde okulowooza era n'entanda egenda ku bombi Caroline Nantongo ne Josephine Becky muli bayimbi b'amaanyi mulabika bulungi ebikemu muyita mu bingi temugezaako okujooga abasajja bammwe abo bemutaddemu omudidi gw'ensimbi mubawe ekitiibwa kubanga bagenda kubawa bemwagala bemwanoonya mu balala kubanga kankubulira osobola okubeera n'abakazi 100 naye okufuna omukazi gw'oteeka awaka afumbe gogamba nti nzira awaka manyi omusajja bayenda tekitegeeza nti wabako omukyala kituufu ate n'omukazi omanyi omukazi alwawo nnyo okusalawo okwagala omuntu oba tewetunda kakati Caroline Nantongo kyanyinaze ki Caroline Nantongo kiwala kirungi kiyimba bulungi ne Josephine Becky mwenna muyimba bulungi nnyo bakuma abasajja mukuuma abasajja bammwe bebabanga bebagenda okubawa emirembe kubanga buli kimu mukirina mwewale abasajja abagagagagga bagenda obateeka mu ssente kuba tebagenda kubawasa tebalina gye bagenda kubatwala naye mukuuma abasajja bammwe abo bemwewasiriza. Nga bomanyi nti papa Misa Kisemakula yasirye eddundiro ly'abavubuka envumulo era bonna mwabalaba ku mikolo okitegeera kaakati nno abaana basooka ne beepikira abaana bano mu comment section mpola waliwo omukyala yeebikiridde nga Bahajati yagambye nti kinanjo kyankimize ye n'avaayo n'atola mu vidiyo n'aweereza papa Misa Kisemakula n'abamwetolodde obubaka nti ye alina omulenzi gwakola ki gwayagalamu. Kale nno kuva omukolo gwa Caroline Nantongo gwabirawo. Congratulations Caroline Nantongo, congra. Kati papa Misa Kisemakula kulamusizzaako simanyi vidiyo eno mutambuze vidiyo mpaka ku Misa mpozi ne Derani simanya Derani yeah, I think I'm pronouncing the name right. Omukolo gwaggwa yes gwanyuma video ku FYP yange akaunti z'abaana bo stooko yo eyempya zibadde zinnondoola naye mweno stooko y'empya akaunti ya Isaac nagiraba mutabani Osebo n'endaba ya Shadrack Smash Shadrack n'endaba ya Stewart n'eya Shafik akaunti ya Sebunya Derrick eriwa Derrick Sebunya akaunti sinnagiraba omwana w'amaaso oyo omwana alina eriiso
account eri wanga sijiraba ez'abalala zonna nzirabye naye nzi sizenjagala njagala ya Derek Ssebunya era yenna agimanyi nga girina gintagingereka mu comment section gyenjagala nze bano abalala nabalabye yes naye nze mu stooko yo papa njagala Derek Ssebunya account sijiraba kibyebyo nno mutaginga account y'omwana ndi wano nonewa stooko mpya. Video eno okusingira ddala egenda kubanga ate yeetololera ku mukyala amanyiddwa nga Chosen Becky n'abaami be yassa ku mulundi guno nkuleetedde abavuddeyo kubanga ate bamusabula luli mbadde nga nkuleetedde abasabula Amiri kaakati nkuleetedde abasabula Chosen Becky ngera balina ensonga zaabwe lwaki bamusabula munnange wali ku PJ TikTok Vibes nakutuusaako video za Chosen Becky ng'alojja ebyamutuukako mu bufumbo bwe obwa Dictator Amiri lwaki yavaayo nadde wa Ssekajja n'ayogerako awo ebitonotono n'amaziga n'akaaba video ezo zaali nnyingi era nga mwe yasimira n'abo abamukwatirako ku mikolo gw'atanabagendako eyo kyano yaffe osobola okugendayo gye zisangayo kaakati nno ng'ebyamaze obbikola Dictator Amiri yagenda ku social media n'abaako ebigambo byawandiika nanga nti bwe nvaayo nenjogerako ebituufu ku nsonga zange nga mugamba nti obola mama w'abaana bange kyokka ate ye mumukkiriza okunjogerako ne mumukkiriza okutyobola taata w'abaana be naye nze nasalawo okusirika lwa nsonga nti tulina ezzadde naye mbadde nsaba omukyalo oyo andeke alekere okunjogerako anyumirwe bufumbo bwe era munange ebigambo ebyo yabiwandiise ng'apostinze ne ka video akalaga nti yaliyo mu ddwaliro kubanga yabadde atunnyonnyola ensonga za tata Jibu okitegeera kakati n'ateeka wano ka video omwami akalaga nti ne mu ddwaliro yaliyo ate era omukyala n'akola ki n'amuyira ne ssente ng'ava kuzaala Jibu tusooke tukalabe ate mbazze ku Chosen Becky. Bannange mbadde mumanyi nzaalira bwereere ekyayi kinsasula kimpa ssente kyenva nno nzaala sokolabe mwana owokubiri kaakano kaliisi essanyu lyokalo kalyempulirako ebyo 10 ekisooka 2 alimba 3 alimba 4 5 Mukaaga musanvu kinaana tufuna olulala kyenda kaweze okutukubya ennyo thank you ayinza n'okuzaaza omwana omulala ono nno 2 Heather yali wa myezi 9 banayega Heather yakulayita tata we maama Gavani Mama, oh, such love. He's so loving. Happy birthday, my baby. Birthday, mwangu, wale kwagala bana. Father duties. Bonna abeera nabo. Kati onomya yesebo baby wange amanyi ye maama we tamuta abeera naye you're so sweet. Dictator ngamazo postinga video eyo Chosen Becky yasazeewo ayite mu buwandiike ebigambo ebyo yabiwandiise ku Facebook ye naye ate namala abidiritingayo naye yagenza obidiritinga nga bw'omanyi ng'abasasi bamaze dda obbikola ki obbiwanukulayo mu bigambo bye yayogedde ku tata Jibu omukulu amanyiddwa nga Dictator Amiri ng'agamba nti omwami oyo yeegaana omwana amangu ddala nga Chosen Becky yakafuna olubuto nti Dictator yamusaba olubuto aluggyemu Chosen Becky n'agaana okuggyamu olubuto n'amugamba nti olubuto olwo ojja kuluggyamu osaaga waayita ddakiika mbale mb'omwami n'aleeta essimu n'abaako messages eyamulaga mbunga ziraga waliwo omukyala alumiriza Chosen Becky okwebaka ne bbaawe naye Chosen Becky atugamba nti message zino omwami ono yali azifoojinze bufoojinzi ng'ayagala kumusibako matugambuzi kumuliisango okiwulidde era mbw agamba ye olubuto n'alulekamu wadde ng'oli yali amulemeddeko ng'amulaga nti ayina abasajja balaba akola ki be yeebaka nabo era ng'olubuto olwo alowooza si lulwe Chosen Becky agamba nti bukyanga afuna Dictator Amiri yali tayagalangako omusajja mulala yenna ng'era obulamu bwe bwonna
gwonna ayagala bbaawe n'omutima gwe gwonna. Munnange omwami we yalemera ku nsonga yajjamu olubuto omukyala n'agaana olwo nno yabula ne yeewamba yagenda okudda ng'olubuto yatugaye lwali luwezize myezi esatu n'amusanga ng'era akyaluyina n'alemera ku nsonga y'emu. Omukyala n'agamba nti nze sijja kujja mu lubuto. Omwami n'addamu n'abula agenda okudda ng'omukyala olubuto lwa myezi emeka 8 n'agamba kubanga olwo Chosen Becky era atandise okwepostinga ku social media ng'era alaga nti olubuto lwakola ki aluyina. Munnange mu mbeera efaanako bw'etyo omukyala yatuuka okuzaala bw'atuuka okugenda mu ddwaliro ng'alumwa yamukubira essimu n'amugamba nti munnange tata Jibu olubuto lukola ki lunnuma. Yamubogolera bugolizi n'amuggyako ku ssimu era agamba mu ddwaliro yagenda na sisita we. Bw'atuuka mu ddwaliro mukwano ng'amaze okuzaala Jibu omwami yajja actually teyajja yamukubira essimu n'amugamba nzadde. Omwami n'amugamba nti nze nkuba etonnya tontawaanya. Mbu n'abeera mu ddwaliro abantu bangi bajja okumulaba naye nga mu bonna temwali ani Amiri. Era Amiri yajja ku ssaawa nvanyuma. Mbu ne maama wa Amiri yakwata essimu n'akubira Chosen Becky n'amubuuza omwana wange w'obulenzi azze okulabako ng'ozadde? Ko ye nti nedda maama tazze. Nti maama wa Dictator Amiri n'akola ki n'azirika. Bw'azirika sisita wa Amiri n'akubira Amiri essimu n'amugamba oli awo maama azirise kubanga oganya ogenda mu ddwaliro okulaba Chosen Becky. Agamba lwaki omuswaza bw'otyo? Mbwolwo Amiri kwe kwennyula n'asituka n'agenda mu ddwaliro alaba omwana. Bwe yatuuka mu ddwaliro n'asitula ku mwana mbwe ekigambo ekyamuva mu kamwa ky'ekyokugamba nti omwana ono wabula simutegedde. Ekyo kye kigambo ekyamuva mu kamwa. Sikiwa nti wange wabula simutegedde. Era embeera eyo yaleetera Chosen Becky okwennyamira era agamba nti ebigambo ebyo tebimuvanga ku mutima. Yayita mu nnaku empitirivu ddala era yakaaba. Naye mbu omwami yamala n'akwata mu nsawo n'aggyayo ssente mu maziga amangi n'amugamba kaakati Rebecca lekera okukaaba. Njagala tukwate vidiyo eno nga bwe nkuwa ssente tugiteekeyo ku social media. Yeyo vidiyo gy'olabye Amiri gye yapostinze. Bw'atyo n'atandika okumumansirira ssente nga we beerikodinga we boogera awo ebigambo mbunga bw'omanya abakyala. Mbu bo munnange babeera bamaama bansi so they can do anything. Okitegeera? So munnange bw'atyo n'akkiriza okukola omwami bye yali amugambye. Naye mbw amangu ddala nga vidiyo ewedde ssente zonna n'azimuggyako n'amugamba nze nina ebizibu byange ssente zino sisobola kukola ki kuzikulekera. Era bw'atyo n'azitwala nga bwe muziraba mu vidiyo teyazimuwa. Agamba omwami we yeegaana omwana oyo okuva nga yakagwa mu lubuto n'okutuusa kati. Era agamba nti bulijjo mwebuuza lwaki ayagala nnyo baaba Jibu olw'ensonga nti omwana we yali denied okuviira ddala mu lubuto. Omwana oyo n'abeerawo nga mbutuufu alinga atalina taata so nga ate taata gy'ali. Agamba nti awo wennyini we yasinziira yalina mukwano gwe Professor Sekajja n'amukola ki n'amuyitiramuko ku mbeera gy'ayitamu. Sekajja olwali okuwulira ebyo n'amugamba Rebecca lwaki tewambulira from the beginning nti bino by'oyitamu? Nandibadde sireka mwana oyo kukutuusa ku bino byonna. Era n'amugamba nti kati okuva ne leero nze taata wa Jibu. Yatugambye nti Jibu ye tamutwalangako mu ddwaliro. Sekajja yamutwala, Sekajja yagula amata, Sekajja yakola buli kimu. Sekajja abadde taata wa Jibu from the beginning. Kakati abaali beebuuza ekibuuzo nti abaana ba Chosen Becky bano ababiri abasembayo baani? Yatulaze nti Jibu wooli lwakuba amwegaana bweganye. Kati abantu basigadde babuuza ate Amba ye wani baagala akomewo abawe party 2 abannyonnyole. Bwe yamala yaddayo wa Amiri n'azaala ono omuwala oba ono omuwala wani wa Sekajja. So mu mbeera efaanako bwetyo Chosen Becky abantu bangi bavudde ne batandika okubanga ate bamukonjera ne bagamba nti asusse weyandikomye. Naye nga wadde post yagidiritinzeyo yakozaawo n'endala n'abagamba nti nze mbeera mu kuwaana musajja wange ndwawo okulumba ex wange naye sijja kukkiriza kumpaayiriza kunjogerako bye saakola. Omusajja yampisanga bubi yakolanga bw'ati kati bwe mba nafuna mbiyita mukwano mundeke bambiyite. Ba social media in-laws ku mulundi guno batabuse bagamba nti
koma sigena kwanga ate nkulisayo bengire kwanga ate nkutusako nga bayisa mu Chosen Becky egali okuvira ddala kwasose paka kwasembeddeyo badde pijjo kubaweereza ate 10 n'empeera sigalinga abankomide mubere bulungi mweraba. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chichi, kwa mkono wansi naawe. Ogamba okyamere. Ikiriya obulamu buli butya. Ya toyagala bweya, kikinga toli musanyufu. Yakutereera inshallah. Nedda naawe leka. Ebyo bikwata byakutuukako byatutuukako dda muganda wange. Omebugumi. Eguma ubeera powa naawe. Byakamere baako. Sina appetite. Sina appetite. Leka kwensesema. Naye kitere tugende mu maaso. Wetuli. Banga nti waliwo ate n'embaga. Omwana tatukutula omutima ne tugweri. Empulira ntamiddwa ekiwala kino ekyayimba oguyimba simanya maama yankuza gwe bakuza kikyana gwe. Ekyana ekiwala nobeera wono yasamira abantu leero noyasamira enkya abantu nafuna omusajja ani yagamba nti ffe twafuna bubizi naffe twafuna basajja nekiddira amabina buli kadeera amabina gakuba make-up ogambaze ne gaalubindi tutegere nti oyina amabina agabala kintu gwe tutamye ate wagenda n'ofuna ekisajja kye banywa mu luzaalo n'ogattako gwe kye baanaaza kali ttunzi kati kamutunke kuba ansi ebeera eyo bannange kiwala gwe tutamye wabula n'ennyoko akubuulirira bw'aba alemeddwa okubuulirira ffe tujja kukusesebbula n'osaaga yasaamirira mpola. Omuntu asukka okwogera ku muntu atamuddamu abana mulogo Chosen Becky oba Omwindoneeza ate wano woogenza osusse bwamaze okukola emikolo walaze kubanga emikolo gitegeeza ndi kati watongozeddwa wamuvinze on wandibadde nga obufumbo bwe wavaamu obujja mu kamwako kubanga Amirisi yakujjako embuzi yakusanga bakulya dda kiki ekyabawo gye basooka okukulya bwe kyogamba Amiri eyakuyambako n'okutambuza ennyimba zo ng'oli munaku kyogamba ye mubi ennyo okusinga bakujjako embuzi. Banange tubeeremu ate ono omuwala akulaga nti bano be bantu ate kati wana akulaga nti ono omuwala mubi oyagala dictator Amiri abeere wabule n'ekyokulya omanyi mwe buli muntu gw'omwawukana n'asigala nga takujja mu kamwa aba ayagala otuke n'akadde ng'ensi yonna yakukyawa muwala gw'Omwindoneeza oli muwala nno mubi oli kawala nno kabi muwayimpuwalira omwo oli kawala kabi gwa Indoneeza va ku muvubuka wamuvinze ono wawasizza omulenzi Sekajja mugende munyumirwa obulamu gwe Mwindoneeza. Chosen Becky yatugambye emyaka 10 we ginayitawo ng'ali mu bufumbo agenda kujjawo sad story. Ate n'ekyokubiri nti maama we yamugamba mwana wange ofubanga nnyo n'ofuna omusajja nga yakuzibwa maama ne taata. Naye kakati wano we neebuuliza Sekajja Teddy Bear Zonto Mawube atasobola tuuza ono mukazi n'amugamba nti owange kyokola kikyamu Sekajja omulimu gwo ki nane mulabye kati no bakuwasa nakampi yakutegerera naye nga Chosen Becky omusajja waba yagamba okole abortion kitegeeza yayina ensonga lwaki yatankana nnyo babajibu ono yamutankana ye atatuulako wansi obadde otya bannange n'alowoozesa ne famire gye wafumbiddwamu nti okyali mu relationship enkadde oprovinga ani Becky kitegeeza olina ekibi kye wakola ekikulumiriza eno si nsonga nnene nnyo bwasoze tugamba nti baakukubanga era ne bankuba kati wafunye gye batakukuba ofaaki mukyala
Nze sinina gaseka. Tozani Becky, okimanyi olina amayindo manene galinga bituli bya toyi. Osemberedde kamera gonna gajjudde muli oli mu kaaba. Tozani Becky, ekikobonyabonya bwenzi. Otugamba nti omusajja yakutwala auto. Oliyagala auto yawa. Oliyagala yemagombe. Oli muyimbi. Mwali nyange nnyonyi. Mwatuuka mu buli kifo. Auto ki gye wali oyagala. Tukimanyi onoonya fimpasi. Naye kye wakola si kirungi. Wadde ng'owagira kibiina kyaffe kya Nuupu, ne Tozeni Becky kye wakola kibi. Era teri agenda kukwatibwa kisa. Kitegedde oli mu kamera amayindo gagaziye onoonya fimpasi. Omusajja yakwata ne mukwano gwe mu kisenge. Tozeni Becky tubeere no gatulaba. Buli kimu tukiraba. Tutunonyako fimpasi. Teri agenda kukwatibwako nnaku. Tusobola kwagala mukwano gwa musajja. Abasajja baali bakubuze. Oli mu kamera ojjudde muli amayindo gagaziye galinga bituli bya toyi. Oli mu kaaba tukole tutya. Totumansizaako busiru. Mukazi gwe weewummuzeeko. Oyondotya ku mukwano gw'omusajja. Mbu tukwatibwa ekisa. Mbu teyantwala awutu. Oliyagala yemagombe. Mwali nyange nnyonyi. Mwatuuka mu buli kifo. Tewaliwe mutaatuuka. Ffenna tuba tubiraba. Teri agenda kukwatibwa kisa. Dekera okujjula mu kamera. Okimanyi ofaanana bubi. Ofaanana ng'amazzi. Amayindo manene. Wenna olabika bubi. Omusajja yakwagalira walinga kisiimuula. Kati oyo Mungu seemukko. Ono waakusangidde. Totusiriwalirako kikazi gwe. Dekera okujjula mu kamera otulabikira bubi. Amayindo galinga miyala gyebwayise. Mizi. Tozeni Becky, sikiwa nti ensonga gyowe yakwenza ntuufu yadde n'akatini. Ng'omusajja takugamba nga kontroli mulungi bukyoberawo. Tozeni Becky obulungi bukuvaawo. Era nno Sekajja okukuyita omulungi akubalako kapito wankoko kubanga sofa nalabye asuubula magi. Agasuubula mu banne era agasuubudde nnyo n'afuna n'erya profesa. Wallahi bagenda kukubba nze nkubuulira gwe Munamasaka. Abaana balina okumalamu empewo. Oli bw'aba yajja kusuusuuta ng'awooza nti yadde bakuyita mu Indonesia nze nja kubeererawo kati ono yazina koodi yakuyita na lulungi. Mbu kati mbwa mpita Miss Uganda mbu tetwebakanga tangambye nti Becky walungi wala. Ng'obulungi bukuvaawa ggwe. Kyogamba gwe okwata endabirwamu yo teweeraba nti oli mubi. Anti kyovola baba kyakubba bw'owooza nti yandiira obusente n'abumalawo. Noona ajjazirya nze nkubuulidde. Ngokera kumachango kaba obusongo butali mumbu Amiri yalinga tabulira bana peso. Peso yenu swe bitano. Bakazi banange buzibuki. Mwe sente zamwe zikola mulimu ki mu maka. Oli mukazi okera bunaku n'ogenda n'oyimba ofuna booking siziri mu bukadde ngo yimirira ku magulu ga 2 nti omusajja yali tasasuli abana sente za tuwe emitwalo 5. Nga nange mufuna mpola nsobola okwata sente nesigamba na musajja nti munanga abana bebeta za sente za tuwe emitwalo 2. Just emitwalo 5. Bananga abakazi ebisere bimunamu mubeereko nga abazadde. Nga mulumiririrwa abana bamwe bemuzadde omba mulumiririrwa n'abalala. Obozambu Sekajja ayagala abaana bange okusinga n'ekitaabwe. Obijja wa mukwano. Omuntu gw'olabidde emyezi 4 walabye dda nti akwagalira abaana n'okusinga kitaabwe abazaala. Kyoze ni buzibu ki? Oba owuguka nze simanyi kawala ggwe. Mbwa ate ono ayagala nnyo abaana okusinga kitaabwe kuva ddi nga baagala okusinga abazaala. Togamba yagala nnyo ababo okusinga ababe yasudde bali abasatu. Bali eri kirabika balina n'olumbe luno olwa Jaden nze nabalabanga bakutusa enviiri ku mitwe. Ababe bali eri tebamanyi na kibanaalya. Bananga ofanga towasiza Singomaza. Nze mbabuulire. Singomaza bw'ayima atama tafugika. Bananga omwana tafugika. Obusonga bwawa buli mayina nnyo tebukwatagana. Mbu Sekajja ayagala nnyo abaana. Ng'ababe tabawa buyambi. Mama Fina ono yakwata sente zigulira abaana sukali n'obuugi. Ababe bali eri bali mu kuwumpuguma bali eri bali nga mpuna malungu bawununa buwunuunyi mbwa ayagala nnyo abaana obijja wase mukyala. Iba nangu omwana oyo yeekoza. Omwana yatulise n'akaaba nze ne ndowooza nti alina ensonga emukaabya. N'alyoka awoza mbu tebantwalangako autu. Kyose ni kifo kikyo tagenzeemu mwana gwe. Ku Serena nkulabyeyo ng'oyimba. Buli wamu nkulabyeyo. Kati gwe autu oyagala etya?
muntu wali oyagala yawa ye magombe wano mwagende Dubai olyoka ofukamirire Ashakama bene obuuze Ashakama ani atabalabanga muli Dubai n'omwami wo Chozeni bannange nga bendera yaffe basingo mazo giwanise bubi mada Chozeni obusongo obwo obukuno byano bya Steve tufu kati ndabye Chozeni gwe kizibu Just omusajja mbu yalemererwa okusasula emitwalo 5 nga bana bagenda ku trip simanyi n'okugula penso y'omwana awoza mbukati sawa zina bana balina ko omuntu gwe balabanga omukulu omusajja asobola okubogola ne bawulira mbu ne bagamba taata ayogedde ate kati oli bali mu wadde bati ekitiibwa nga naawe kanyini mu family mwali temuwa musajja kitiibwa abaana ba respectinga kitaabwe okusinzirira ku nyaabwe era nono bwona omuyisaamu amaaso okusibanga nabanabo abaana tebagenda muwa kitiibwa gwalina okutraininga abaana bo bagamba oli kitamwe temulina muyisaamu maaso bwayogera ekintu aba ayogedde ekisooka basingo maaza temwagala basajja bakubira ku baana bamwe be batazaala kati goli oyagala amiri musajja watu neche kitweche atandika okuba bali abaana balala batazaala noli omwana agwe esimbo no alina olumbo natava ku bitanda kati singa yamukuba nazirika ononyo okutwala amiri afire ruzira mbona yo nabogola ne bagamba dadi yagambye tukireke Chozeni wefuga oli kantu kakulu gwe babuli kasero lozo ja kuberanga kana kato simanyi ate lero bwovako oyo omusajja lero bwovako oyo ojja tulaba kimafia byona bye wayogedde lero tobisazaamu nze bangamba ndi mubi era nga nomalonga nti ndi mulungi gwe nkukyawa kuba mulimba oyo omusajja buli lunaku angamba ndi mulungi Chozeni Becky omusajja yagadde abaana bange omusajja tebamweyalira ne bamwebikka okola keki omusajja okola keki eyina mweyalire omusajja yonaakagwana nalisiga oba mwebikke weyalire ekirala naye okwata otya Sekajja n'omweyalira mpazi ng'olina firimu z'uzannyo obanga okola documentary naye ng'amazima Chozeni ngenda kukubuuliranga muwala wange njagala ompulirize bulungi Chozeni Becky nga si bulema bwa mutwe naye ng'omuntu mulamu ng'ategeera bulungi teriiyo musajja asobola kwagala mukazi w'abaana 4 ng'amwagala bya ddala kale bagwa 45 oyo omusajja aba ayina byanonye si mu bubi naye nga njogeza mazima teriiyo musajja asobola kuwasa mukazi w'abaana 4 alaali mujiba ng'akitegeeza ng'amwagala ebyaddala nga gwagenda okubeera naye bw'aba asobola okukasukawo owuwe w'abaana 2 n'amuleka mukazi go n'akunnumba fainoli kyali kimugwanidde kubanga omukazi watuukira oweza abaana 2 ebiseera ebisinga babeera n'akamanyiiro kangi bakazi bamanyiira nnyo oyinza n'okwesanga ng'oyo omuvubuka alaga nti akwagala kuteeka bbwa ku mutima gw'oli maama w'abaana bali 2 kuba abakazi batulugunya Chozeni Becky ndabye owese Sekajja ekyo kye kimu ku disrespect ze boogera omukazi zaali sembayo kukola okulaga nti akutwala ng'ekyokuzannyisa ate Katonda yatonda abasajja nga buli wabeera n'omukazi ajja atamwa buli lwabeera n'omukazi ajja atamwa ate Katonda n'atonda abakazi nga buli lwabeera naabwe yeeyongera okwagala kale the difference weeri awo tijokoma obeera ne Sekajja jokoma omwagala naye ate naturally mu basajja ffe gye tukoma obeera naawe gye tukoma ottamwa wabula waliwo wojjanga oyina ebirungi bingi byojja okola ne bw'aba yayita kwagala n'atandika okudevelopinga intimacy siraavu ebeera intimacy nti kati abeera amiisinga nnyo okkuliraana nga bw'ona abeera ne muganda wo teri muntu alina laavu ku muganda we naye waliwo enkwatagana eyo nti oba oyagala oba toyagala waliwo ekibagatta nga ku muganda wo kyanguyirwa nnyo okumuleka nga alina kyatutte ekikyo
kakati no bubaka bwange bugenda nyizeera batategeera but it is what it is. Tetusobola kutegeera kyekimu. Message yange eri bweti esooka. Message yange, hi Becky, chosen Becky, we already said congratulations, we are happy for you, we celebrated, you know, your marriage regardless of everything. Kakati Becky nze mbadde ngamba mukwano lowooza tekimala kati oli mu bufumbo bw'obupya, olina relationship ye empya, olina olulenzi lw'olupya lw'owaana lw'oyagala ennyo ate ng'ogamba nalwo olukwagala. Can you concentrate on this love? Can you use this opportunity to love yourself the more? Can you use this opportunity to love that man more so that like get more of the love? Werabire byoyogerako. You know why? Owomukyere namugambye Amiri asirika oyo nagambye oyo ndi mukulu we. Oyo ndi mukulu we. Alo yaddayo mafifi oyo Amiri mukulu niwe yakola restaurant nze gola nasindika abantu more than 5 to go and support him. Nze. Kakati, yes, I paid for them yoga mugende muli wa Amiri because I was supporting a young boy. Okitegera. However, Becky chemadde ngamba olaba otya Becky ngo concentrate nze kubuna obufumbo obupya omukwano omupya biri biveeko because Amiri is also a human being. You're going to push him to the edge. Eri abantu nga bomusindikirize nnyo akoowa. Sijja kugamba nti teyakusobya ate nawe sijja kugamba nti tewamusobya tekisoboka. Mu bufumbo ffenna twesobya oba mu relationship. Bw'obeera mu relationship yo nga tosobya Katonda mwebaze. Kati nze yange ensobya. Era siyinza kubayo ne ngamba mbunze ndi mutuukirivu nnyo eri omwami wange tekisoboka. Ne ku ffujjo lye nnina, I always tell people mugumiikiriza nnyo kuba nze nina effujjo, you know. However, mwenna mwesobya. No one is perfect. Esa weno hizo tugamba nti videos wakolanga nagamba bannange sizalira bwereero omusajja mpadde ssente era nze ku ntaana yange bayiteekako Amiri nti wali oyagala kukakasa. Bantu bali bad. Some will believe, some won't believe. Kati nze ng'omuntu omukulu sijja kukkiriza nti Amiri yali musobya 10 ku 10 tekisoboka. Era nze ng'omuntu omukulu sijja kukkiriza nti Amiri talina ttafaali mu bulamu bwo, sisobola kukikkiriza. Era nawe siyinza kugamba nti tolina ttafaali mu bulamu bwa Amiri oba gwe tolina kiwamugatako tami mugunde mulimu betugenda okugata mutoka siba. So nze nno mbadde ndowooza ku lw'abaana bammwe ku lw'ebirungi bye mwasharinga, the good moments, the good memories, because teziyinza butabaayo. That's the truth. Stop Becky, stop. I know women are going to come here and say, let her speak, she's healing. Anti kati aina relationship empya omanyi abakazi mulowooza mwosa. Aina relationship empya sekajja bamuwa chance ayagale Becky. Naye gwe buli wonoobeera ng'ogamba omusanga buli woleeta sekajja omuleeterako oli, buli woleeta sekajja omukukuutirizaako oli. Sekajja bw'anaaba nga is an independent man bijja mutama, unless if he's not independent. Bw'anaaba independent man bijja mutama. Let him shine. Becky osobola okukola video novayo notugamba bannange omwami wange antutteko out n'okikomyawo n'otakomyawo by'oli. Kuba n'oli agenda tutandika okwogera ajja kusumulula okitegeera. Wali badde tugamba she's healing nga tonaba na kuyingira relationship ndala kati wayingira relationship ndala kitegeeza you healed. Camera, stop that water. Kiba kitegeeza you healed, baby girl. Can you please show us that you healed? Because there is no way you can enter a relationship, never mu relationship, negenda mu fiance, never mu fiance, neyingira husband and wife where you are now nga you've not healed. Tekisoboka. Kati you healed Becky. Stop. Tamela, move away. Thank you. Oshitegeera. You healed, baby girl. Unless ngogamba tewa healing. Naye ku njagala gy'oyibwanamu ono omusajja omupya. Ku birungi byogera byakoledde osobola byogera nga togattiddeeko Amiri naye muleke kuba ye namugambye dda asigale mu mukyere gwe naye takugatika ku buli kyagenda kukola.
kati ate gwe bw'onoobeera ng'omulemezaamu naye ajja kulemezaamu because he is also human at the end of the day. Okitegeera olaba eno social media eno n'abantu ba Becky kankubuulire tebalina muntu mutuufu gwe baagala. Abavuma Shiba nti yamenya amaka bebawagira gwe nti towamenya maka. Nkulaga abantu betulina abavayo ne bayimba oluyimba lwabasingo mother abasajja babinya baleka abakazi mu nyumba bebavayo ne bagamba yali mukazi wa bbaawo naawe totuleekaanira. Media terina mukwano gw'onookisussa bajja kusala eddiiro. Onookisussa bajja kusala eddiiro. So oyogeddeko ekimala tutegedde ekimala kimala because ne Amiri bw'anaasumulula mwina abaana for God's sake mbokujjako nga n'abaana si babe mwina abaana wakati wano. So can you let go because believe me between me and you you're showing you heal completely. Come out, do your video. Omami wange yantuteko out too. Manango mwami yantuteko mu filimu. Kireke ku level yo nga tolesemu. Oli yali tantwala out. Oli yali akola bwati. Kitegeeza obwongo bukyali eri. Let go, baby girl. Let go. Okitegeera. Tammy, I am doing this video nesi nabo njikola ngoli mumulesa jje wano. Omukyala yenna oba omwami yenna bw'okeera nga kumakya n'ogamba you've moved on, move on completely. Ne bano abantu bemwagala mubaweeko omukisa okweyagalira mu bulamu bwammwe. Naye kati balina emirimu emikulu okubeerabiza ababanyiiza oba nammwe bemwanyiiza. They are doing their best naye mulemezaamu. Out. Naye nga weerabidde ebigambo byebimu by'okozesa ku ono wabikozesa ne kwoli ate biri ku line byasigalako ku internet kuno. Bwe bubi bwa internet bwe ngamba abantu nti internet eno giraba otuka time ng'ogyevuma naye nga tolina kyakkola. So fellow lady, fellow woman, fellow mother, can you please take a deep breath, start enjoying this new marriage. I heard your wedding is coming. Prepare yourself. Think kwebyo bikutwala maaso. Do not come out and say this and say that. Abana bange tebamayita. Abana bajja kuswaza. Bagenda kera kumachanga bagenze wa kitaabu boyagala batuyagala. So focus on yourself. Focus on this new love. Give yourself a chance to love again. Oli mukazi mukkiriza Bayibuli egamba emmeeme kyejjudde. Akamwako kikagenda ofulumya. Kati bino byofulumya nga tebivaamu yo past relationship emmeeme byekyaterese. Kitegeeza ono omupya tannafuna watuufu waatuula. Omupya ono atuuse n'okugenda eka ne mukuba ebidaala tannafuna waakavalinga. Bw'aba alina waakavarings nga gape yagikavarings, let go. Because Amiri ajja kusumulula. Amiri muntu naye ajja koowa. Ajja kusumulula Becky Amiri ajja kusumulula. Shegera internet ebadde ebintu nga omukolo let go. Shegera oyagala kuddira olunaku lw'olulungi omukolo gwo ate nawe wenyini ogweyononera. Relationship empya gireke egende gyeraga. Kite Becky, if someone is behind you telling you keep talking you're healing, akulimba. This is not healing now. I've told you if your man is independent ajabikowa. Because you keep on you're comparing him. Men don't want to be compared the same way women, we don't like it. Waddenga gwosinzaako obuyinja omwami wange akola bino oli teyabikolanga era aba awulira ng'oli akyali mu gap. Kati focusinga mwami Ssekajja yakoze kino leka ekirekawo ku level eyo toleetamu mulala. Kambe wano manyi abatiimu yo tebategeera bagenda kujja wano baleekaani ate enkya bandabe naawe. Nsaasira abatiimu gundi. Chosen Becky akugambe kayebaza omwami we nga amwebaza okuba nti nno ye musajja omutooletoole era omuzoole. Katonda gwe yamuwadde oba Allah wandiika omusajja abaki wandiika desperate. Yebaza Katonda okumuwa omusajja ali desperate. Ekirungi kigenda okujja. N'oba
Omaso yita mayinja. Mwami wange. Omusajja oyo yakyali waffe. Kyagezaako kugamba eno reverse psychology inti yakaka omusajja ali desperate okukyala ewaabwe. Wano omusajja aba alina kirwadde ki? Jukira Chosen Becky serebu. Wano omusajja Ssekajja si serebu. Naye omusajja aba na kirwadde ki ekyo? Kirwadde ki ekiruma abantu ekyo nga walaba omuntu alinga agenda okwebaka ku malaya kale. Kuba Ssekajja ye ndaba ye abadde alaba atutte Rihanna oba malaya kale. Kirwadde bakiyita batya ekyo? Wandiika alivolism. Yakalaba yakatuuka alivolism. Alivolism yakatuuka. Ndoza mtegede ntuba wache twagadde. Abantu batende walide ne bawe bifaananyi by'okukyala. Yakyali waffe. Ffenna twakaaba okuva ku taata paka ku mwana asembayo. Mbu omusajja oyo yamala okuwala ekirwadde kye bayita alivolism. Ono yamukaka agenda akyale mu bazadde be. Bune we yatuuka Ssekajja wagenda waba Chosen Becky mbu famire yaabwe yonna yakaaba. Awo webuuliza nga tunnagenda maaso olowooza ki famire yakaaba. Gwe omwana ow'obuwala waleeta omusajja ng'aze okumwanjula kikaabya nga gwe omuzadde. Bandibanga tebasuubira mwana waabwe kufuna musajja mu bulamu bwabwe bwonna. Lwaki? Based on kuki? Teekako physical appearance. Physical appearance. Yekabya taata ne mama. Nga mu physical appearance tutema. Kiki kyolaba nnyo ekyali kirowoozesa taata okukaaba n'agamba yiyi Mukama n'omwana wange bamututte golowooza kyali ki? Okusingira ddala physically bw'omulaba mumpi nnyo owandiika ki? Midget. Brackets mumpi nga ki? Wandiika weekend. Omanyi ebiseera ebisinga abazadde tuzaala abaana n'ozaala omwana n'akufaanana. Omusajja ng'oli tokkiriza okuzaala omwana akufaanana ojja kukaaba. Tokkiriza omwana ow'obuwala okufaanana oba ogenda kukaaba amaziga. Kuba kkiriza obagaana omwana ajja kulwa ku lujja bw'afaanana kitaawe nga wa buwala. Beba abawala b'osanga nga bamayina ebirevu, bayina ebyoya wano, bayina ebyoya by'omu kifuba nga bayina ne kakoba. Naye nga mwana wa buwala oyo teri agenda kumutwala. Ono kyagezaako okugamba nti taata yaliwo ebbanga ng'agamba omwana nga nfaanana nnyo ono waliwo alintwala wuliriza. So physical appearance omwana waabwe yali mumpi alinga weekend. Omwana ali awo n'enfaanana etetegerekeka, ennyindo emulinga kufuluza Solex. Nawe nga olaba Chosen Becky sigenda kugamba nti ali agire okujjako ng'akyeyogeredde, naye ngamba she is beautiful ng'ebaamuzaala newankubadde alina ebigenderako ebitakuutana mutindo bujjawo omusajja agamba nti this is my sweetheart. Tutambule ne Chosen Becky. Omusajja amuzinga atalina mwana. Ninga akawala akato oba akasoma university ne kasoma emisomo gyabwe ne kagenda e Bulaaya ne kakomawo nga kakitiibwa abasajja ne bagamba nti twagala omusajja omulungi agwanira muwala waffe. Kyagezaako okugamba nti every microsecond wandika akatikitiki. Every microsecond omwana ono abeera ayima. Nti era obulamu bwe bwonna yakyasinza okuba ekye bayita ki? N'abaana ey'ekisa. Bamututte alina mbw abaana bana akyewuunyizza. Bamututte alina abaana bana. Bamwagala ono ba tebamwagala tujja kufuunikira tumaze omumubuulirira katuyitemu. Naye yeewuunyiza ti omusajja atutte nina abaana bana. Nga nkutuse nazana ne buwala ekutuse egudde olubegebege. Nga n'obusolo bwange bwonna bugudde olubege buvuddeko amatabi.
omusajja nzikiriza ntwale nga Amiri yagisensebula n'agiteeka n'agifuula nga lumonde gwe balinyiridde mu mulyango naye akkiriza ntwale akyakyewuunya biki bino byalya oli bye yawandulamu eddusu omusajja akkiriza atwala ebigaaga kino kitegeeza ki is she traumatized or she's mesmerizing wandika mesmerizing she's not traumatized but she's mesmerized batute yamatama yasensebuka Amiri gye yasensebula ono omusajja agambeze kanje etwalire yafubutukamu abaana bana tambula n'akakazi kano omwami wange bw'ate bw'ampisizza bebi manyi vidiyo eno genda kiraba webadde sina kyengwana siri muwala mulungi kakati weba Eddie Kenzo yatwala kye bayita BET okudina nawangula simanyi kola awards ono twandimuwadde naye Grammy for being the only artist okubeera honest kuba akugambye siri mulungi. She acknowledges the fact nti afaana kitaawe naye yali yeewuunya nti endabirwamu kyemulaga naye tayagala kukiraba. Wananno omuwaamu ka benefit of doubt n'omwebaza n'ogamba batono nnyo abakkiriza enfaanana yaabwe akugambye buli nnaku atunula mu ndabirwamu nti endabirwamu eba temenyese emulagawo kisiikirize bambi yategeera nti asi mulungi kuba gambye siri mulungi nti ne bwe babadde bagenda okwanjula yatunudde butunuzi mu mata ga taata we amata ne gakutuka ebisejje. Wano wandika diary explosives amata okutuka ebikeje negafa kibeera diary explosives kuba yatunudde mu mata. That is how much obubi bwe buli bwali mu bunnyonnyola kuba yaaba oyogeredde nti mubi yatunudde mu mata bambi ne gakutuka ebisejja. Diary explosives / expiration. Ate nnyongedde okumwagala omuwala ono for the first time tufunye omuntu asobola okubeera honest ku kikyali. Tambule ne Chosen Becky. N'okuyimba siyimba nnyo nga we bagamba n'ebintu tebibulamu naye mukwano gwange It's getting emotional. olunaku lwe wamproposing olunaku naye ndowoozaako olukikulungiika nagaanye okukaaba so ngenda kulana n'amaziga. Akugambye mbu olunaku Ssekajjalo yamuproposingira n'amuteekako akaweeta mbu akaliro kamuyita mu buli maawa yawulira nga n'abaana ejugumira ng'alinga ava Mississippi wandika Mississippi enviri zaamukwakukako nga mmodo we yalabye omucwambwa nga takikkiriza nti bamugambe njagala kubeera naawe obulamu bwo bwonna okusinziira ku past relationships ze ku ndabika ye ne ku bakazi abali e Uganda ne ku nfaana y'omuvubuka bambi n'abaana yajugumira ng'alinga ava mu provinsi y'e Mississippi ngatakikkiriza. Wandika astonished. She was astonished. Astonished kiva mu kigambo oba ndowooza oba effunfugu kuba stone ashed. She was funfugumized.